that I'm driving, I'm parking. Have you ever driven such a car? You will not wait. You will park instantly to the grass. You now she's there attacking me, beating me over 30,000. Even if it's 100,000, how much money have I spent you? Do you think I can run away with 100,000? You know I can slap in this camera here and you see me and tomorrow we go to court. Stupid. And you are wrong, stupid. Manyoko. Tell me about feelings like this. Amaziga, emiranga, okuyaayana wamu n'okukaaba bye byabuutikidde mwana muwala akola ku ssundiro ly'amafuta erimu wali Kyanja erimanyiddwa nga Shell oluvannyuma lw'omusajja eyategerekese oluvannyuma nti Musirikale awedde emirimu okujja. We yabadde ng'omukulu abanjibwa ensimbi ez'ebintu bye yabadde aguze, yatandise okwekandagga n'okwekandula awembise akapaapi kaagaliwo ng'ali mu kuwuttula mwana muwala ono empi ez'okumukumu. Mbadde sisobola kulaga ngeri gye yagalulidde mwana muwala ono kumukuba, naye nkakasa bulungi nti vidiyo nga bwetandise omulango omwana omuwala gwe yakoleezezza oguwulidde bulungi. Wabula omukulu ono teyakomye ku kyakubanga akuba mwana muwala, wabula yatandise n'okuba nga yeewaanira ku bano ababadde mu supermarket ey'essundiro ly'amafuta erya Shell. Abasajja abayingidde munda okujja okutaasa ate nabo bakoze gwa kulaba. Okuli n'omukulu oyo gw'olaba Omusirikale, kyentegeddeko nti oyo Musirikale mukuumi awo wennyini owa kampuni emu emanyiddwa nga Tayari. Wabula ate n'omukuumi ono talina kye yakozeewo, ate ng'omulimu gwe gwa kukuuma kulaba nti tewabaawo bujagalalo na muntu mukozi wa kitundu kino akosebwa. Bati omukuumi bw'ayingira naye yakoze gwa kutunuulira mukulu. Kasitoma azze n'akuba attendant wa supermarket eno ey'essundiro. In fact gayo ono bwe yamaze akuba omwana omuwala n'atandika omwewaanirako n'amugamba nti nze mpaakinze bweru, wali ovuzeeko ku mmotoka efaananako bw'etyo? Era n'amugamba nti oli mu kunsumbuwa olw'emitwalo 3, olowooza nsobola okudduka n'emitwalo 10? N'amugamba nti nsobola okukuba mwana gw'omuwala wadde kamera ziri wano mu kifo nkimanyi ziraba, ate enkya ne tugenda mu kooti ate n'otabaako nakyo nkola. Kati akatambi kano we kafuluma, omukulu amanyiddwa nga Kungu Al Mahad akola wali ku Sanyuka TV ne NBS ye yasoose okusharinga akatambi kano. Katambi ka CCTV kamera ez'essundiro lino
erya Shell. Era nga kungu yagambye nti the police officer in this clip assaulted an attendant at a supermarket at Shell fuel station in Kyanja after allegedly reminding him to clear his bills. He is said to be attached to counter-terrorism and oil and gas department. Kati kungu Al-Mahad n'atunyonnyola ku biki ebyabaddewo era kyabadde kisuubirizibwa nti omukulu ono akolagana n'ekitongole ekya counter-terrorism mu oil and gas department. Munange olutalo bannayuganda ne balutandika olw'okunoonya omukulu ono era nga baagala kumanya mukulu ki ayisa amaaso mu bakyala. Omukyala tamugalulidde mukono, omukyala talina kyamukoze amujjukiza kusasula busasuzi bintu, wabula ate ye omukulu n'atandika okukubaakuba. Kati omukuba kulu oba abantu abatunuulirwako ku mukutu ogwo gwa X amanyiddwa nga James Paya Sentongo mu busungu obw'amaanyi yatandise omuyiggo nga bakozesa social media okumanya omukulu ono yabadde ani. Era yagambye nti could someone help identify this animal so that we tame it. Ninye tabs, you never fail on such assignments. Ngagamba nti kino ekisolo tusobola okukinoonya n'abaako omukulu amanyiddwa nga Ninye tabs gwe yataaginze. In fact nalabyeko Sudil munamawulire owa NTV naye ng'agamba nti Uganda police should take action against this man, reportedly one of their own. What a shame. Kati wano bato y'okunoonya omukulu ono yabadde ani yabadde etandise. Kubanga kyabadde tekinnategeerekeka. Muntu ki ayogera n'akuba omukazi ng'alina ku kamera n'amugamba n'omugamba nti ne woonantwala mu kooti enkya tolina ky'osobola kunkola. Kyabadde kiraga nti omusajja munene ate w'amaanyi. Kati tugenda okunoonya ebisookerwako. Omukulu Ninye tabs gwe baatugambye atunoonyeze ku information. Amawulire ge yakomyewo nako gaabadde gasasamaza ate nga gatiisa. Tabs yagambye bw'ati. It is true, ASP Barije Nsiima. Tugenda okukizuula nga omukulu ono amannya ge ye Nsiima Barije Clive. Nagamba nti it is true ASP Barije Nsiima was arrested and is detained at Kira Road Police Station. He was formerly at DPC Hoima, where he knocked a pregnant woman and 3 others dead and was transferred from there for his safety. He was also demoted from SSP to ASP for indiscipline. Ninye tabs we yanoonyereza kyasose kukakasibwa nti ASP Barije Nsiima ge mannya g'omukulu eyakubye omukazi. Ekyokubiri Bamukutte era ali ku Kira Road Police Station. Kati omukulu tabs nannyonnyola n'agamba nti omukulu ono Barije Nsiima yaliko DPC w'e Hoima nti yatomera omukazi ow'olubuto n'abantu abalala 3 ne bafiirawo. Wabula bamutransferinga ne bamugjayo eyo olw'ensonga nti abantu baayo baali basobola omutuusaako obulabe era nti ne ranka ye ne bagikendeezaako oba ne bamukendeeza ku mayinja. Ninye tabs n'akiddamu naga need I repeat, ASP Nsiima Barije, while working as the head of security at the Hoima airport construction site, knocked dead a pregnant woman and 2 minors. Kati tabs wannyonnyola ebyo omukulu Luke Oweyisigire n'avaayo n'agamba this is incorrect information. He has never served as a DPC or held the rank of SSP. He passed out as an ASP and has never been promoted to any rank above that. Kati omukulu mu police omukulu Luke Oweyisigire bwe yavuddeyo yatereezezza n'agamba nti omukulu tabeerangako ku ddaala lya ASP. Bamuwa oba bamufulumya nga ASP
era nti rank eyo tebannamwongerako ndala wabula omukulu Luke Oweyisigire ensonga ya Ninye Tabs gye yayogeddeko ey'okuba nti omusirikale ono yatomera omukyalo w'olubuto n'abalala 3 eyo yo omukulu Luke Oweyisigire yo teyagitunuddeko ye yatunudde ku kyaranka zino nagamba temutambuza information etali correct. Omukulu abadde ASP ebbanga lyonna tabeerangako SSP nti oba yadimotingibwa tuli ffenna naye kiri ekyokuba nti yatomera omukyala w'olubuto gyadde information ya Tabs yabadde agitambuza bw'atyo kati soose nentunulatunako Bannayuganda n'okwetegerezaako ku information nga bw'etambula. At the same time, some of the reactions from these people. Agatha Atwaire Agamanti, but something is fundamentally wrong with us as people. All the 5 people that witnessed this kept quiet and not even a question to that rogue. I hope the girl has pressed charges. Kung, you should play the clip on your program. Kati Agatha yagamba kijja kitya nti wabaddewo abantu 5 abantu 5 ne batuuka ne bayingira ng'omusajja ava kukuba mukazi n'amutuusa ku sseeryo ne watabaawo na muntu abaako kintu kyakola wadde okubuuza omusajja ono ebibuuzo. Ismail, I can slap you and tomorrow you go. What happened to humility? Ismail ye yeebuuza bwebuuza nti kiki ekyatuuka ku buntu wetuba nti abantu tutuuka musa bwe lityo. Walter Mwesije n'agamba nti ASP Nsima Clive KMP Deputy Zonal Commander Oil and Gas will most likely be charged with discreditable conduct that attracts dismissal from the police force or even be handed over to the criminal justice system and charged with assault. Nti kati Gayo ono eyakoze bino byonna abadde akolanga Deputy Zonal Commander Oil and Gas bagamba nti Gayo ono bayinza ekikolwa kye yakoze ayinza okugobwa mu poliisi singa banaatuula bulungi ne bekenneenya ensonga zonna nti yakoze discreditable conduct, so ayinza omumaliriza nga ne mu poliisi agobeddwa ate n'atwalibwa ne mu kakiiko ak'ebyamateeka ne kongera okumunyiga n'okumuvunaana olw'ekikolwa ekya assault. The Allen County agamba nti women who get married to such men muli bazira bannaye nti abakyala nga wakeera n'ofumbirwa omusajja afaananako ng'ono mullo obeera muzira abwedde emirimu olw'ensonga nti si kintu kyangu n'akamu. Amma abakyala mugamba mutya kale tugende mu maaso. Ono AIGP Tom Magambo, in fact ono ye mukulu awa criminal investigations omukulu agitwala, yagamba nti Comrade Kungu, my colleagues and I condemn such isolated behavior. Be assured that an internal investigation is ongoing to guide in further action. The PRO Chituma will provide more updates on the matter. So omukulu AIGP Tom Magambo nagamba nti bavumirira ekikolwa kino era nti bakukola buli kisoboka okulaba nti bangera okukola okunoonyereza nga poliisi okw'omunda wamu ne CID okulaba nti bongera okumanya lwaki bino byonna byabaddewo era omukulu ono bamuvunaane ng'amateeka bwe galagira. Omukyala ono yaliko leader of opposition mu parliament, omukyala Winikiza, ye yannyonnyodde bw'ati agamba nti the silence of the many can be just as defending as the impunity of a few. Let's look out for each other. I would have personally risked it all to have him chained. Nonsense. Omukyala Winikiza n'agamba nti abakubanga waali omusajja ono omusirikale n'akola ebyo ebintu by'ekisiru yabadde ajja kuteekayo n'obulamu bwe okulaba nga omukulu ono amateeka gamukwata bamusibe. In fact ndiyandikakasiza nti asibwa enjegere naye nga takoze bintu bya kiyaayo ebyo eri mukyala.
lawyer. They do this in camera. Now imagine what they do behind closed doors. Onagamba nti kale bino ebintu babikola mu kamera. Kati kubyamu akafaananyi kiki kye bakola nga kamera tezibalaba. Olw'ensonga nti omukulu ono yayogeredde mu kamera n'agamba nti kamera ne bwe ziba ziyindaba sobola okukubalula ne bantwala ne mu kkooti ate nayo ne nvaayo nga tolina ky'okoze. Tolina ky'oŋŋambayo. Agatha atuhaire. Kati Agatha yabadde replyinga kiri ekya tabs ekyokuba bagamba nti ono yatomera omukyala na biki. Agatha n'agamba the penalty for killing 4 people was a demotion. Nti tabs kyagala okugamba nti omukulu we yatomera omukyala n'afa n'abasigadde just bamukendeeza bukendeeza ranka. Nakayiza agamba if Shell cared at all about their employees, this monstrous fool would have a suit coming his way filed by the company on whose premises she was assaulted, but in Uganda all abuse is permissible. Kati Nakayiza agamba nti poliisi Shell nga yo kampuni y'amafuta engeri gye kiri nti omusirikale ono yazze ku Shell kwennyini n'akola ebikolwa byonna bye yakoze. At least Shell yandiyimiridde ku lw'omukozi waayo. Shell nga kampuni neekuba omukulu ono mu mbuga z'amateeka avunaanibwe ku lw'omukyalo omukozi wa Shell eyatyoboddwa ne sekutyoboola yenna. Okay? Then Alan Country agamba I just imagine you are the wife and this guy comes home and you tell him the sugar he bought yesterday is over. All the money he left home wasn't enough to cook his favorite dish. Kabeera kaweddemu. Kati Alan agamba nti kale akubyamu bukubi akafaananyi ono gayinga akomyewo ewaka n'omugamba nti sukaali gwe yaguze ejjo aweddewo. Oyinza kumanya bumanya ki ekiyinza okuba nga kiddirira. In fact kungo oluvannyuma lwa vidiyo eno gye yapostinze yalabye nga etandise okusaasaana. Kwebaza bannayuganda bonna n'abagamba thanks for making this video viral. 1 million views so far. Justice will finally be served. This impunity must stop. Kati kungu n'agamba nti bannayuganda abeebazaako kintu kimu nti akatambi mukatambuza era agamba nti buno embeera y'abantu okukola emisango ne batambula nga bayinaayina erina okuba ng'ekoma. Erina omugisha. I refused being slapped and beaten by my form 2 in high school. I don't know what I would do if you dared to beat me. Oyagamba nti tosobola kumukubaakuba. Bakoma okumukuba ng'ali mu senior 2. Poliisi evuddeyo n'ekakasa ebitundu 10 ku kinne waakyo nti omukulu emulina mu 5. In fact okusinziira ku poliisi bagamba nti yesterday 7th October 2025 a video circulated on social media depicting a male assaulting a female attendant at a Shell petrol station. Our preliminary investigations point to ASP Nsima, a police officer. As the suspect, the officer has apprehended and detained in police custody. He will be brought to account as soon as investigations are complete. We have got in touch with the victim and witnesses. We condemn this behavior as it contravenes our disciplinary code. So Uganda police webadde reporting okukwatibwa kw'omukulu ono nayo yennyini evumiridde ekikolwa kino kyeyakoze. So police egamba nti omukulu bamukutte dda. ASP Nsima ali munda era bagamba bagenda kubanga bamukolako nga obuyinza we bulagira. In fact Balaam Bargahari minister naye avuddeyo ne yeebaza police. Agamba nti I wish to thank the police of Uganda for swiftly arresting the officer seen in a video assaulting a Shell Select staff member in Kyanja. Such acts of impunity must be firmly checked. No one is above the law. Why beat someone simply doing her job? This is a regrettable incident and we must all respect and prompt people's rights. Kati omukulu Balaam Bargahari nene yebaza polisi ya Uganda okuba nti omukulu yamukutte dda ne sekukwata yenna. Era Balaam agamba nti amazima gali nti teri muntu ajja kukola bintu bya kisiru atambule nga ayina. So kyekyo nno polisi ekakasiza nti omukulu yamukutte dda.
oluvannyuma lw'okuba nti yakwatiddwa ku butambi oba giyite CCTV camera. Ono ojja kujjukira nti ekitiibwa kyalina abeera Assistant Superintendent of Police Crime Nsima Barije yakwatiddwa katambi ka CCTV ng'akuba omukozi owa Shell Fuel Station yabadde amujjukiza okuba nti asasula emitwalo 3 era mu kavidiyo kano oluvannyuma lw'okashe yalinga wonna katandise okutambula. Gayo ne yabadde ayambadde engoye z'abantu ba bulijjo wabula yamaze okuba nga akuba omukozi ono emirundi 2 ate era yasigadde nga ayinako ebigambo byamugamba. Yamugambidde nti emmotoka gyenvuga gyempakinze wali ovuzeeko ku mmotoka bwetyo era namugamba nti lwaki onsumbuasumbuwa olw'emitwalo 3 gyokka, olowooza nsobola okudduka n'emitwalo 10? Nsobola okukuba kamera nkimanyi weeziri wano, enkya ne tugenda mu kooti ate n'otabaako kyokola. Kati omukulu Director of Criminal Investigations AIGP Tom Magambo ebyo n'abivumirira faster era n'agamba nti ono omuyaye balina okuba nti nno bamukwata. So mbadde ngamba nti omusirikale ono alina akakwate ne anti-terrorism unit, counter-terrorism unit. Ojja kujjukira nti ono agwa wansi mu bukulembeze bw'omukulu Tom Magambo avumiridde kino era bajja kubanga bamuvunaana okusinziira ku section 235 ne 236 ya Penal Code Act era ng'asobola n'okusibwa ebbanga eriweza emyaka 5 bweddu. So kati police tugirindiridde oba bagenda mutwala kusinziira ku mateeka ga kooti ga police oba mateeka g'abantu ba bulijjo, byonna tulinze bulinzi kubiraba. Naye ng'abantu bakumye omuliro ku social media nga bagamba nti omukulu ono asaana avunaanibwe ne se kuvunaanibwa yenna. Tewali wasobola kukola bintu bifaananako bwe bityo ate n'agenda ng'ayina. In fact abantu bavumiridde n'ekikolwa ky'omusirikale omukuumi awo security guard eyayingidde wabula n'atabaako kyakola musirikale ono. Naye ono Guy omukuumi n'abagambye akola ne Tayari Security Company era nga okusinziira ku mukulu Hassan Kasinje naye Avuddeyo yaliko mu poliisi. Avuddeyo n'agamba nti bagenda tandika okunoonyereza naye baagala n'omukuumi ono anoonyerezebweko. Lwaki omukuumi ono talina action gye yateekinze nga bali mu kuba omu ku subjects oba omu ku bantu balina okubanga akuuma? Lwaki teyateekinze action? Ekibuuzo omukuumi wa Tayari yabadde naye akimanyi bulungi nti ono omusajja wadde ali muleeya, musajja musirikale asobola obaamu n'akamundu. Kyabadde kitya? Kati investigations awe zigenda okutandikira. In fact okusinziira ku mukulu Hassan Kasinje agamba nti he was the first person to be informed. The security guard in the video belongs to the company owned by him. So agamba nti there is even more to the story. Era agamba nti ye musanyufu wajja kuba investigations ezikolebwa. Era omukulu Hassan Kasinje yagamba nti mwani alinda poliisi eberenga eyongera n'okugattamu Tayari company kubanga omukuumi gyava. Honeybites bagamba nti omwana wo adda ku ssomero boogenda kumukyalira covid. Balina ebyokulya ebyenjawulo mukwano gwange. Yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa mpogola, yogera ku cupcakes eziwooma okuzaama, bagiya decorated donuts n'ebintu ebigwa mu kowa eryo omwana byajja okuba nga yeeyagaliramu ku ssomero. 0709787508 balina ne pizza bw'okuba ku namba eyo bagiderivalinga wooli. Yaga okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi balangi bagamba nti nno olina ekizimbe ky'omaze okukizimba kati ssaawa ya kukisiiga langi ku 0705
1936 bannaffe aba Alson Painters UG. Osobola n'okuba nti toli mu ggwanga gwe ate baweereze ka WhatsApp message bajja kusiigira ekizimbe kyo langi naawe osiime. Aba Sidi Omusonsozi erinnya eryange agaliwo gwe mukoto kwoli lwaki to likinga video eno at the same time sharinga commentinga ki kyolowooza naddala ku mboozi eno nga bwetambudde. Aba Sidi Omusonsozi erinnya agaliwo gwe mukoto. Thank you.